Dr. Jose Chameleone alaze ettabbu akyashootinga munnange ate vidiyo ye eya Zari ate nga mutabani we Abba Makasi by the way avuddeyoko n'ayanjula munnange ate girlfriend we ewa mami we esayidi eno wali ne famire ya Chameleone byengenda okubeera nga nkutuusakoko mu maaso awo kakasa nti nno osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo ate nga wali omukulu munnange ate Bobi Wine n'omukyala Barbie kw'ossa ne famire ye ewaka bawoomeddwa munnange ate empafu. Oh my god, yonna gye biggweredde bye njagala okubeera nga nkuyitiratiramuko mu maaso awo. So kansooke munnange nkutandiseekoko ne Dr. Jose Chameleone. Dr. Jose Chameleone ku lunaku olw'okulala akyashootinga munnange vidiyo ye eya Zari nga boogezako okulaba wabula leero yataddemu munnange ate obuwangwa n'ennono engeri ng'akwatamu vidiyo esayidi eno ku vidiyo eno eya Zari nga boogezako okulaba. Ku sayidi y'emu nga nkwongeddeyoko Abba Makasi avuddeyoko wali mu katambi akabaddemuko ne girlfriend we wabula leero ku mulundi guno tulaze akatambi kano nga ali ewali maama wa Abba nengeddekoko ne ku Alpha mu katambi naye munnange abaddemu nga boogezako okulaba embeera munnange bw'etyo bw'ebadde. Baby, let me eat it up. I show you that I'm how I beat it up. She on that nigga, so she give it up. Pussy wet, then I gotta clean it up. Mu katambi ako akabadde kafuuse munnange ate ettabbu Abba Makasi ng'aleese munnange ate girlfriend we wali ewa mami we okubeera nga actually ng'amulabako ku bibadde bitambula munnange wali ku mukutu ogwa TikTok okw'ossa n'emikutu emirala esayidi eyo. Byebyo nno munnange kiraga nti nno Abba Makasi muganda wange w'otuukira munnange okuleeta girlfriend wo eri muzadde wo munnange kiraga nti nno omuntu oyo muganda wange oba omwagala byebyo nno bikyagenda mu maaso okutambula ku sayidi y'emu nga nkugyewoko nkyekinzekokko ku mukulu munnange ate Bobi Wine n'omukyala Barbie Kyagulanyi. Barbie Kyagulanyi avuddeyoko wali n'agamba nti nno mazima sirabangako bantu bawoomerwa kibala kino eky'empafu munnange nga bantu bange bano. Omukulu Bobi Wine awoomeddwa empafu ate nga ye Ssuubi nkugambye yonna gye biggweredde babadde bagoyinga wali crazy nga bali mu kuwoomerwa munnange ate ekibala kino eky'empafu. Jjukira nti nno ekibala kino kiri maka g'omukulu munnange ate Bobi Wine wali emagere nga boogezako okulaba embeera bw'etyo bw'ebadde wali mu katambi. Mutama mulimu ki Shadrack? Bisumuuzo bya mmotoka maama. Mutama mulimu ebisumuuzo by'emmotoka. Iye. Kyolina Mutama Shadrack. Pafu. Kati munsekerera naye mmwe. Tolinze tutugende tufumbire eka. Naawe oyagala fumbira mpafu yo mukama. Kati kamalamu eddakiika nga mmeka? Nga ttaano. Empafu bezitiwe zifaanana empafu erina akatwe bwe kati. Mzee. They don't have to know. Omuti gw'empafu bwe guti bwe gufaanana. Ebikola byagwo bifaanana bwe biti. Omuti guno gumazeewo emyaka mingi kigulina ebirwadde. Yeah, I had one. When I go to actually not speak Uganda.
Nzide zonna. I'm gonna add an amount that I think is enough. I think that's enough. Where's the phone? Sikatono mwese pichi zino za banjo. Toina kyo tulekere muko katono mu dish. Mama mumuyina omuti mulambo gw'empafu. Oleka. Yoyo nno omukulu munnange Bobi Wine kw'ossa ate n'omukyala Barbie Kyagulanyi ne family wali nkugambye bafunyeyo ko munnange ate akadde. Ne basobola munnange ate okubeera nga batwaliriza munnange ate kadde eshayidi eyo. Akatambi ako koolaba kakutte ettabbu ku mukutu ogwa TikTok okwetooloola esayidi. Bwe nti munnange ate bwenkoze gwe kasita obeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna bitulekere tujja kubeera nga tukuwa update yonna.